24/7. News in the Mirror. Media 24/7 tukwaniriza nate gwe munaffe atugoberera tukwebaza gwalaba programu zaffe zonna tukutuusako wano ku Media 24/7. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga kyembuuza obanze bwe mbiraba naye bw'obiraba kubanga ennaku zino Uganda erina speed kweddukira kwe simanyi oba gwe naye kw'otambulira kubanga w'okolera ensobi n'ozikizaamu bw'oti n'ozibirizaamu bw'oti ogenda okudda engulu nga Uganda tuli mu mpya. Kyono manya buli lunaku Uganda ekyuka simanyi oba naawe okyukirako. Bannayuganda nze Rosette Nansamba tugenda kuba twogera waawo nga amawulire mangi nnyo njagala buukira mabuukire naye nga nze Rosette Nansamba Media 24/7 kwe tubeera bulijjo okuba nga tukutuusaako amawulire mangi mu ggwanga. Sibeera nze kandi munnange Samulanifa bitambula bitya? tuvuze speed Bw'obiraba bwe mbiraba oba tetwebaka bw'ojolije nze bwe mbiraba gwe si bw'obiraba. Omuzeegi yatugamba ekino ekisanja no sleep era tatuganyiza kwebaka kuba tubanga abeebaseemu ne tufuna tubanga abeebaseemu n'atuzuukusa era kati eno wiiki yatuzuukusizza na nkola mpya. So mu bigenda maaso mu ggwanga bingi bangi bw'oyinza okera ku makya ng'olowooza bigenda tambula bwe biti n'okera ku makyanga waliwo bebakutte waliwo abasuubirwa ofuna obwa bakomishona wakomishona babalonze dda laba ono abasuubirwa okay waliwo abasuubirwa ofuna obwa komishona waliwo abasuubirwa okukwatibwa otunnyonnyola ku ssente zaffe ez'omuwa omusolo so kati w'ozibiriza bw'oti Buganda tukuleka by the way tugenda n'abagenda kati tugenda bigenda waliwo n'abatamanyi kyatuseewo ggulo lunaku lw'eggulo waliwo abatamanyi byatuseewo mu wiiki eno naye nga fe speed yo tugivuga tutambulire ku speed y'emu. One of the key issues that have made headlines ng'oggyeko mu abalabi b'omupiira ba World Cup soke tulindeyo eyo kubanga nkumanyi oli munnabyamizannyo ng'ovuddeko eyo naye amawulire agali mu kutambula ennyo ye arrest yakoleddwa ku bakozi ba parliament kutandikira ddala ku director communications n'abalala abagendeddeko awo ne ssente engeri gye zibadde zitambulamu ezitambulira ku accounts zaabwe kyekimu ku bye bitambudde ennaku zino. Twogera ku Chris Obore and the team because the others the names are not shouting like the Chris Obores. Ebintu ebyo byasooka ne bitambula mu parliament exhibition Museveni n'abisirikirira ne tulowooza nti tajja bifaako naye weyatandikira ku sipiika waffe ne tugamba ali serious ate nesooka ne tusirikamuko kati tubadde nga ababyerabidde kuba ne Chris Obore abadde akola emirimu gye bona badde bakola emirimu gyabwe nga bulijjo era okuba arresting they were just invited by IGG to just make formal statements nga banakuta please come mwenyonyoleko kweno ensonga kumbe awo tojja kukola kitogenda simatuka naye nze in my view ebintu ebyo tebyasirika mu busirisi events zibadde zijja zinange wezitambula one at a time. So in my understanding Chris Obore was to be arrested, of course just the time when cause tuba tulina okufuna otukola ki otukwata side ki gye tusinziira this time tekivudde ku side eri gye tuba tusuubira this time tekibaddeemu bwa mutume ba CDF this time kifulumye mu office endala so that was given to the IGG to do an audit n'okunoonyereza so nekitambulira eyo but of course we know where it all comes from kitandikire kiveeri waggulu definitely ne bafulumya ne list kuba list yafulumye nga amanya mangi Kayaraja Semalulu Leonardo Kema Okwi Chris Obore nga balaga ne amount of money ezibadde zitambulira ku account kale at first twalowooza nti bagenda kuzeewakana si zange bagambe nti nze nange simanyi sente nga amabaati we gaali abamu ne bagamba nze I don't know how amabaati came to my compound mabaati gajja buzi I didn't invite mabaati gajja ne gatuula mu compound yange nga tumanyi nti if they can make such a statement osanga amateeka tegabakwate naye
bambi basuzeeyo basuzeeyo ate nze okusinziira ne ku tweets zendaba okuva ew'omutume n'abalala omutume kasita ayogera ekintu meaning abalala bakyakwatibwa because tulina abalala we are dragging back some commissioners abakadde abatwala ssente. Yes, that money we are tracing back to them. Yes. Kubanga era omutume mu tweet ze ku X agamba nti tekinnaggwa era don't be surprised kubanga waliwo yagambye ku former principal press secretary ono Sabiti, former journalist. Nagamba he will also be picked in another round. So that means there's another round that is coming. Kyekugambye nti nno bino ebintu byali birina okubaawo but one at a time. Nti tusooke tujjewo bano abakozi ba parliament basooke baveewo. There is another wave coming. Arrest endala ojja ziraba nga zikolebwa. But abasigadde bazzaako ki naye it is not only parliament wali owa Chris Obola amagezi atereze empapula atereze ebintu when the time comes bere nga biri kirini mukwano nedda Rosette omuntu asobola okuyisa ssente ku account yo nagamba Rosette mpisizaako ssente nyamba ompisizeko ssente ku account yo bwe kukubira essimu ne nkugamba Hanifa munange nnaka ssente njagala kayite ku account yo. Do you agree to that? Yes, what is wrong with my account? No, if there is evidence to that, byonna byonna mbiwaayo nga senga amateeka gankutte. Rosette yangamba ampisizeko ku ssente era this is evidence. And the only if you collect evidence, wakati gwe ogenda sigenda ku the only problem we are facing, we are in an era of social media. Of technology, of ITs, of technology, of oli osobola kuforginga something like right that. Now, yes, there is even forging. Right now, we dig deep. Ne tutandika onoonyereza buli kamu koolina ne tukalinkinga ku ssente ezoogerwako. I was seeing even balese ennyumba ya Chris Obore y'omukyalo. How he has been spending the money luxuriously, extravagantly. Kati enyumba bagamba eringa headquarters za district ya Uganda mulina ebigambo nesi eyokka. By the way, ne president era this very week president yayisa later kubya oluguudo lwaki embezzlement for Busega Mpigi Express. Yes, I was wondering why has it taken so long for that road kubanga oluguudo olusobola tusalako jamu waki we Masaka. Bikira jamu we Masaka chengeraawo. Jamu mungi atenze ndaba. Ne oluguudo lwatandika dda. Ebintu ebyo biraba. The president sometimes kale yes, he's right. Navunana abantu abo wakale n'abagoba n'obagoba n'abatwala ku first leave oba n'abalala banoonyerezaako. But what has been happening in ministries is responsible. The ministry responsible is your works. What has it been doing? Yes, ya works. Yatibadde ebintu byabireeta dda nebiteeka ku table neeta ba contractors babamu ne bakwatibwa then. But why is it the president coming in right now? Bennyini badivertinga nti oluguudo lwalina okuyita already abantu bali babacompensatinga. It was supposed to take 600 billion. Naye bo ne bakyusa ne bagamba ate ne bakyusa mu ttaka ndoza baligula ne bamala ne bagula ettaka speed nga obimanyi bagala ofuna ssente ate kati ne bagamba ate bananyini ttaka eno oluguudo gyogenda olukuyitira tebanaba compensatinga nga kirina okutwala about some trillion. Is it something trillion? Yeah, it was written here. Era n'agamba nayo previously bakola gundi it is here 1.3 trillion. Already bakola dda ne basesinga nti oluguudo lulina kutwala 600 billion. Dakika bbiri ate mbu 1.3 trillion. I want to by the way, the president is very serious this time around. Chovola bane bana babadde ba processinga gundi zogenda mu World Cup ebya parliament. Ite wapi holiday ade ba processinga gundi tickets za bali ba processingira abantu ogenda okulaba World Cup okwali ababaka ba parliament obanga 7 ne ba staff nga bakozaawo ssente nyingi nga ssente nyingi zibagenda okuspendinga eri olowooza waliwo yagenze essaawa zino buli omu adduka. Run for your life. Everyone is running for their lives. Era
era me Chisanja hakuna sleep. By the way, the president is very serious. Whoever is involved in corruption, please better come out, clean your hands. Hanifa, there is no cleaning hands. Yeah, let them clean their hands right now. If you're already involved in something, what are you going to clean? Already your name is, your account is there. Zayo butini wolina. There is no cleaning. Zayo butini wabba. Ogabe mzeyi bansonyiwe. Nyina kano kenali ntute. Naye kakano kakomezaawo. Njogende eruzira. Whatever is happening, even if I'm because there is nothing to clean here. The president is very serious. By the way, we commend the president of Uganda. What is happening right now? It is the cleaning of the house, and I personally, I would agree to the cleaning of the house. I would agree to that. Obuzibu obuliwo cleaning of the house waliwo parties ezilekebwa ebbali. You get waliwo parties ezilekebwa ebbali. We need to get back to the table. What happened is we started with Mong nga bwe wagambye ku bya Mong she cannot be alone. Of course waliwo other parties abali around abalya nawo, of course beyalya nabo ku ssente. Yeah, of course. So kati balaba baba weeyo waki bazibikirira omuntu nze sobola kubannange ng'ebintu bitabuse nze sisobola kuzibikirira muntu yenna ebintu nga bitabuse buli muntu yenna let everyone carry their own cross. You cannot carry a cross for someone ogenda spending years and years in prison for someone. Era nandu tubambe mkazi wa tujali nenga yeke yatwala amabati waliwo states ezigenda mu maaso nti egundi bongera okugazi yaayo eruzira ate luzira bali kuzimba luzira endala iyo bagijeyo kubanga itegira president we yagamba he is going to fight corruption tagenda kuzibira muntu yenna. He was very serious, by the way, and we are seeing it. And we are also seeing the Chisanja hakuna sleep because we are not sleeping. Yes, the moment you sleep like this, something happens. But then what we also should also ask, abantu bana bakwatidwa mu corruption scandals, the money should be returned. Exactly. That is where my worry is. Okay. No, the former speaker, something is frozen. You know, even to then those things should not be brought back. It's surprised. The moment Honorable Nsereko Yavudeyo Ogamba Banange, former speaker is sick. Banange Bamsaturday, she's having a clot. Irane bagene ne bamchalira abantu. Do you think that is back to the arrest of Chris Oboro? I think we had that in plan. The state. Yes, it was in plan. But I think national chokuva sympathy gundi eyo act ne government ngamba sympathy twagamba okodeshi osigale you lay low. So now bana batandise okukuyegera katikati kamera kasazi zikuddamo kutunulamu. You know what happens next? You know what happens? Yes, I think he was right. Whoever said she keeps that low profile, I think they were right kubanga bibadde bisirisemu kati weyavuddeyo wati mukazi wattu nino ne bitandika kati goloza bebe bakutete bagenda kumwokerayo kagamba so nezo zali zange bakute bali linked ku former speaker nati sente ezo bagamba sente ezo zali za speaker niye ne baziyisa ku accounts zange goloza all those names, the names that you have seen here are going to carry gundi her cross. I don't think so. Siro was anti gano gonna amanya. There are so very many. There are about 24. Naye ezo sente nyingi. Yes, ezo sente nyingi. And yet we are struggling with a budget. Budget ejudde amabanja. Budget ejudde. The way I see things, sure katugenda kufuna sente ezigenda facilitating a budget. Because if the government is going, IGG has started acting. If we are going to recover that money from all these people who have stolen, these people who are connected to corruption, that means is a sentence mu budget. Let me take you way back. Ojukira ku mulembe gwa bamugemereire. Gujukira. Akakiiko kakola nnyo kutaka. Kakolera ddala kutaka. That lady traversed the whole country. Yeah. Ga londola ensonga z'ettaka. Emivi y'okutaka. I remember I even was part of the crew
yatambulako naye for some time ng'alondoola emivuyo ku ttaka kyogamba to date tewakyaliwo emivuyo ku ttaka emivuyo ku ttaka of course tijjo tegiggwayo kubanga ettaka Ugandans own land. Exactly. Yes. We are talking about incidents that have been happening, but then nothing changes. Corruption has been happening in Mugwanga, and there have been measures to fight corruption. Do you think, in your personal opinion, okay, kweno step je tututenti corruption agenda kugwawo? Definitely. Yeah, I think so, by the way. If the president has taken this route, they are going to investigate each and every entity. Yes, they started with Parliament. Kati bali ku Ministry of Works. Bagala everything to come out. Wanonala bina chechirala later eje yaleseera it is there, you can check it. Later eno je yaleseera ku corruption nagamba ku fraudulent transactions to Mrs. International Limited, London, UK, and Roadway Company. What was sent is a diverting nezigenda okukola ebintu by'abantu abamu mu gundi. Omanya abantu abamu batwala sente zaabwe ne bagula offshore companies mu sendala. Kati ebyo byonna bitandise okuvaayo. Anyway, what you also must know, the president is going to address the country. Whoever is dealing with corruption is now scared. Kubanga president talina gwanyigidde ku liiso atandise na ngoma nene. So that means n'abalala nabo tugenda kubalaba. Kati obuzibu ate buzibu ngenda njagala kujja neeyo obuzibu ate ebintu byatabuse Parliament yayingiddemu eddogo. Era eddogo ddyo lyalimu. Kati eno leeta yagiwandiikidde Henry Musaasizi. Henry Musaasizi wa finance. Kati ne finance nayo corruption waayo nayo bagenda kuyingirayo. Kati buli ngoma nene einako erinagamba musajja atabuse bannange. Eddogo liri buli wamu. Eddogo liri mu Parliament nayo speaker wa Mwalikaba. Speaker yeekubidde enduulu bannange. I even saw this guy Musida. Honorable Musida. John Musida. Yes, yagamba bagendayo baka Parliament bagendayo era okuyingira Parliament bo bagenda mu kalulu bayanga bayina okugendayo ko ne banyanya ku nsaasi bajaja ne babayamba okuyingira. Can you imagine nga we are being led by members of Parliament or by leaders nga amaanyi gaabwe gaveeyo? Where would the country be heading? Naye ekituufu ekigenda mu maaso, the country should know nti there is a sweep off mu ggwanga y'abantu abenyigidde mu bikolwa ebyokulya enguzi. Mukulembeze eggwanga kiteekako nnyo amaanyi when he was addressing the country after his elections. This is Chisanja not sleeping, and indeed it is Chisanja not sleeping. Bantu bangi abakwatiddwako abakomeddwako, and if you are following events on X, because ebintu bitandikireyo if you are following events on X, most so if you're following the account of the CDF, General Rugaba, oba following account ate kuno bibadde mu nkuba mpya nti tebibadde ku X nga tubadde tusuubira tubadde tuli glued ku X kyekigenda maaso kuno yayitidde mu IGG bayise wa IGG je kati route eddako tetumanya wa police igenda kujja reading no bimanyi naye kyonna kyekiri naye nga kyekigenda mwena abenyigira mu corruption mulekera Isobore yalabikirako nnyo mu butambi ng'ali ne former speaker Triple A era we are in things. And I remember, by the way, if I could even look for those older posts of Chris Obore, I don't know if I can even see them right now. Older posts of Chris Obore nga avumirira nnyo buli bw'enguzi n'abantu abateereddwa mu bifo nga tebasobola ku executinga bulungi buvunaanyizibwa bwabwe. Jukira he is a former journalist. Era okuyingira Parliament yakuba nnyo stories ng'eziri ku corruption nga is against corruption. Kati the same things that he was fighting kati bye bimusibisiza, imagine such an irony. Ebintu byonna birabye nga bikomawo era mbadde ennaku zino ngamba nnyo abantu nti be careful what you put on social media. Exactly. Because it can even kisobola okulwana. It comes back to you. Because nalabye posts za Chris Obore enkadde. But not even very old posts.
but bannanga abantu bakuuma bannanga ebintu things can come back. Social media is never your friend because wamanyira nti yali azina we are in things chapala we are in things abirimu nakati abantu bagamba ebintu byenyini kati byebimulimu no, like it is not funny, but it's not funny, whoever is involved in corruption right now, please run. Run for your life. No, run. Return those things. No, run. Kubanga ne wono dukawa. Mzee yali serious. He's very serious. Akenda kukwatira yona duke wa mzee mugambe mzee nali nyintute bino naye nzimyemo bino bikole ki bidde ye government sente zigende ki sente zigende mu kitavu cha government sente zigende mu URA sente zikole ki bako ne kyogaba bako give government a percentage ogambe munange nze ndidde kino kubanga bwebanakwata Rosette bwebanakwata buli kimu ogenda kifiirwa even what you make genuinely of course you're going to lose everything. Nga tukyaliko abo be bakutorwa corruption tubadde mu n'ensonga za Dr. Miriam Matembe eyasooka n'abulawo oluvannyuma lwa police okuraidinga oba amagye oba police okuraidinga amaka ge but eventually she was arrested n'asulayo okwo ne basaba bail n'esooka n'emumibwa but at last she was given bail. Right now ali wabweru. Which is a good thing. Events ezagenda mu maaso wakati awo mu arrest n'okusooka denyingibwa bail byali bingi walaba emotions ezali everywhere on TV and on social media. Emotions ezali too much. Ezali too much by the way according to the situation byalaga. Could be civil society organizations nadali ebyabakyala kubanga mukyala badde yenyigira nnyo by'abakyala. Navumirira naye waloka omutimeka video ke yateekayo nagamba bannange it's hard to defend Miriam Matembe. Ngali mu court ngaluwa she was playing with her face. Abakyala bakulu abone natumanize she's very comic. Over 70 something years abamuntu mukulu naye tusanyukira okubanga bamutadde bamuwadde bail okubanga she goes back okuva bamuwadde bail tanavaayo yagambye waayo ebikooti sijja kuddamu kukola ki kugira abantu yasirikidde era tusanyukira bakugamba batuyagala gavumenti erikuguma olinde gyoyagala ejjembuyinza wadde atusanyusa bambi ffe omukyalo era atusanyusa she's very vocal and that is when I told you nti bwokola ebintu ku social bwokola ebintu ebigenda on social media can keep be ready to ebintu byekuddamu birabako it can stop and ate ku Miriam Matembe ebikomawo birungi by the way I've seen Miriam Matembe nga ali so vocal mu nsonga eza Uganda n'abakyala enkadde way back like videos enkadde dala ng'ayogera ku nsonga z'Abannayuganda ez'abakyala eza homosexuality ayogera ebintu ebirungi and I was like wow this lady was so good and so vocal yali mukyala w'amaanyi nnyo mu biseera ebyo until today though era asigadde ali consistent takyusiza mu mbeera ze era yayogera era n'okumukwata yabadde lako ekyo bamuvunana misango naye nga omusango gunsumbuwa okwogera ogw'oku secretarianism sectarianism that one okwawula wabula mu mawanga ayogera ku bana abakyala abanyankole bo bayisiddwa bwebityo by the way gwokusibisako gwasibisaako okwawula yawula mu mawanga si kirungi so naye nga ebyo bityo ebyabaddewo right now ali wabweru and then events endala zotagenda busa maaso parliament by the way erimu concluding today induction yaabwe gyebadde gyekolera eri ku hotel y'Emunyonyo era nga ezimu ku nsonga zibadde bakoonako ababaka balina kukozesa batya babagira naye nga baba opposition bayogedde ku kino ekyokuleeta appeal y'okuleeta egundi okubanga gundi bamulonda bulonzi. By the way, it is not the first time that it's happening. It has been there. Nayenga kati already
balina okukyusa etteeka buto etteeka erifuga palamenti naye ngeri ekiriwo kiri nti ekibiina ekya opposition ekisingamu ababaka kyekirina okulonda kyekirina okulonda oba kironze kitya oba kironze kitya kubanga Uganda eri under Commonwealth. But what we must know in Uganda, everything is possible. Yes, everything is possible, but if they do that drastically like that, there are implications. We are under Commonwealth BT. We must follow those rules. So if you come out and just change like that, tomanya Commonwealth inakola. So they now wabitegera because they have how many lawyers. MPs do we have that are PLU leaning more parliament? Mwabali almost aba NRM bonna. Ne NRM eteka teriwa NRM kulonda because you're under already NRM. And babagala independence beba balonda. Independence of course banji. Independence basinga ne opposition. Yeah. Naye independence they cannot vote. Eteka tebakiza kulonda because they are not under any what? Any party. Musazewo, you decided to be independent, be independent. And you don't know what amateka naye mu Uganda wano anything can be possible. Anything is possible. So twins to come parliament and you find we have an independent lob or an NRM lob. Which is very wrong because honestly like we said here because honestly tosola bera mugwanga twina opposition. Yeah, of course. In parliament opposition. If your country follows certain rules and regulations following agundi pozinga mubichusiza bina ne mubivamu. No, government yeno kitunula bayino kitunulamu very well kubanga just imagine parliament nga terinamu ludda lujiwakanya walujivuganya walujiwabula because opposition is not just about wakanya bimwogera. Yes. No, it is about kukuba tochi mwebyo bimukoze. So if government is doing certain things, hold government accountable. Yes, opposition is not tunulamu erabe nti okay, government you're doing like this but look at things in this angle. Ebintu mbikola bwe muti people abantu batulugunyizibwa abantu sente zo mu musolo zigenda mu mbera bwetu so bwemba ngate musolo kitunula ko mu mbera bwetu meaning parliament ebegenda losing a meaning. Honestly speaking of all the amaloboza agavayo nga gakulaga nti parliament ya diluted eyibwamu amazi nothing comes out of parliament nekibera nekikirizibwa. Even when the eyes have it, the eyes will always have it. The eyes will always have it. Anyway, towards togede mungi. South Africa, bana Uganda bakomyeyo. Wabalabye? Oh, yeah. Bana Uganda bakomyeyo. Yeah, there is a batch of over 200 plus. Yes. Ugandans that have returned. Ne wadenga wolo bana Uganda ibadde bagala okulaba. Abadde some faces. Zari. Bagala kulaba Zari. Some faces no. Some faces, some figures, they're so on social media. And London, it's my yani, yani half London. Half London, yawa government, but name was solo risking another. Can you risk your life? Kubanga ne kutisawo kenyini babadde balinzo omwaniriza ngakomyo. Are you sure? Omanya bayaniriza. Umanya abayaniriza abantu abavudde South Africa. Abazze okutunone South Africa ate bazze mu byakunywa. Katonda wange. Buno obusiru sibulabangako. Mulaba South Africa bwenyirira. Bani wonna what is happening in South Africa is very absurd. It is worrying. To the continent, to the to the organization of African Union, because they have rendered it useless. To the spirit of Ubuntu, it was broken. Byanaku byonna naye nga abakomyewo tubasabira Mukama abayambe batandika obulamu obujja. Yeah, kyakutandika bulamu bujja. I know it's hard, but you have your lives. Hard, yeah. Yes, your lives have been spared instead of living there kuduka. Kubanga abadde bagamba nti tubadde kuduka tomanyi amayimba bagatugobyemu landlord agamye munange munviire kubanga nange bajja kola ki? Bajja kunkwata, bajja kunkuba. Kubanga amateeka bagatwalira. I can see the pain naye Koreas babagobye. African Union tena kyekozeewo.
South Africa African kibuzeemu. But then also we hope n'Abannayuganda abalala basigaddeyo government ekole mu ngeri y'emu erabe nga bakomawo kubanga ate ne twagala ekirala babadde ne businesses zaabwe nga they can transfer their business up to here. How? Babayambe simanyi ngeri yonna they can help them oba babasasulemu. If you have been dealing in general merchandise. Mpulira ddala emirembe egitagambika kubanga gye tubadde kubadde kufa kyekyaddala era singa gavumenti yaffe tetuyambyeko simanyi kibadde kigenda kuddirira. Babadde bakambwe nga kyebasalawo okukola basobola okukikola. Okutya nga kungi okola tekukyaliwo obuteekenga bungi nga tubeera mu mayumba. But people have been confessing South Africans don't want to work. Yes, oli ateekawo n'agamba I want 30 chefs. Nyinga bonna abazze they are foreigners. There is no South African. Of course, if you're South African, go basoko considering because you wow. Now South Africa tebagala kola. Kati yes, bade bagala babavire, ndoza babavire bakole emirimu gyabwe. Naye abantu badduse ne baleka businesses zaabwe. Naye kyenjagala babasasule. Government ebale mu business z'abantu abo bazibasasulemu. Kati nga wane ekyali nga Idi Amin agobe abayindi bamala after the Idi Amin regime they came back yeah. And the president compensated they came back. Yes. One media house was closed. Yes. And Nation media tegenda mu maaso era investigations as our leaders are speaking, investigations are going on. I don't know investigations on what matters. Investigation nati katira nafuti tunazitegeera naye we hope for our dear colleagues because NMG but employing abantu bangi over 1,000. Yes, there are so many kubanga ezo media houses ziringa satu nya NTV, Daily Monitor, Spark, KFM, Dembe, banji media houses nyingi. So we pray for them by reaching an agreement with government ukulabanga they are reopened and our friends resume work. Yeah, byo biryabo tebitegerekeka. Recently there was a meeting between the CDF n'abakulira NMG. Yes. And rumors are coming in from different sources saying, in the future, maybe next week, we may see NTV back, but on conditions. Obviously, they have a good day. They give you conditions, terms and conditions which within you're supposed to operate. But we pray for better results to come out. We shall wait for ebinaba bivuddeyo. And lastly, World Cup. Yeah, World Cup. As we are winding up, African countries, what they hope. Senegal, banange na mpirogo. Senegal, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, banange batuwa hope. By the way, African countries they have shown us they can play. But the way gundi engeri jeyagiramu Congo, Dr. Congo, the Leopards, banange, the Leopards, bafe bazanya England, nengamba Bali na Tichi. Enaku ennuma kubanga Dr. Congo yavaamu, Senegal nevaamu, Algeria yavuddemu. I'm a Ugandan and an African, but gundi kye yazanye na Argentina ekiro kyeggulo. Wasn't Egypt? Egypt yaisem by the way. Egypt yakubya Australia. Yes. Ese gye nalabye yabaddemu Omunyarwanda. Is it Rankunda? Egypt yakubya Australia. We are happy. Yeah. Bachalimu, Morocco ekyalimu. We are happy. Ghana oba ekyalimu Ghana badde basamba kusabi simanyi oba tegunagwa I don't know. Naye bambi bana bavuddemu bambi badde bataddewo resistance okulaba nti Cape Verde. Cape Verde yabadde esamba ne Argentina. Omupiira gwawereddemu extra time. Imagine okusamba nabo. Argentina yeyina ekikopo kya World Cup. Naye okulaba nti omupiira gwagwereddemu extra time. Ate ne babakuba 2-3.
babadde babuzaako kamu just okuddamu okugwa draw abaana basambye omupiira amawulire go mangi nnyo nnyini ddala but it is usually time yetulemesa naye njagala kutegeeza bannaffe abaabumu cultural performance abaana bazina amazina amalungi nga basangibwa Bweyogerero Kirinnya tunoonyeeko era mu Bweyogerero Kirinnya mwetuli tulina offices musobola okuba nga otusanga ne tusobola okuba nga tudelivaringa bulungi nnyo ku mukolo gwoba tuyiseeko tubeera ku mikolo gyonna egy'ekika kyonna egy'embaga kwanjula every culture dance tugirina buli mazina g'omanyi agali mu Africa wano tugasobola okugazina ate nga tukozesa baana bato ate nga baana ba mu kitundu kyammwe baana bammwe be bazina amazina gano so tuwe emirimu abaana bano basobole ate nabo okweyagala naffe wano ku media 24/7 tusobole okweyagala abo mu culture performance enamba z'essimu kweziri ku screen tetuzina ku kwanjula kwokka but even other events corporate events nazo tubeerayo era jangu bambi tunoonyeeko ku bumo cultural performance tukuwe services ennungi so nga ate ne banaffe aba Agapana Stones and Concrete Limited nabo batusangibwa Mukono Ntaawo balungi nnyo ku naddala ku mayinja agazimba ennyumba ku nnyumba yo ku kikomera kyo tujja kuwa services ennungi tunoonyeeko Mukono Ntaawo osobola ofuna amayinja gakalangala amazira stones aga blue buli jjinja ly'omanyi eddungi erisobola okuwa ennyumba yo ekitiibwa zimba ennyumba empangaazi ate gy'ogenda okwenyumirizaamu nga n'abagenyi bakyala mu maka ago bagamba wow. So, now for media 24/7 numbers are screen. Come and partner with us. Come and advertise with us. So look around to business you so media 24/7 our prices are very good and very affordable. Tenga screen avenue. The production is good. Jangu kolaganiro nawe ku nsonga yonna yokuwa services ennungi. Tugenda kusooka wano badde set from name Sonaniva. Whatever. Media 24/7. News in the Mirror.